Nange nagana okukkiriza nempita driver nanvuga mpaka wa Isma. Sana kubyogerako sibalimba buli wendoza ku bintu ebyo n'amaziga gatuyitamu. Mwe Isma yali omu mu nsi abantu bagezezzaako okubanga Isma. Nze natuuka Isma baali bamukubidde amasasi ekiro ekyo ye natuukawo ssaawa mmeka 4. Nagenda olaba abantu bangi ng'akyalina mu mmotoka naye nze kyobwa nava ku nsi nava ku Uganda. Isma bamujja mu mmotoka ne bamwebasa mu ttaka nga ndaba nentegeera nti eno ensi ne bw'olikola ki terina nnyiniyo. Uganda eno ensi terina nnyiniyo kolo bwe nakitegeera. Isma bamujja mu mmotoka aba forensic ne bamwebasa wali ku ttaka nga ne bw'omutunuzaamu kamera tasobola kwogera. Baana mwenze nava ku nsi nava ku bantu era kyovulanga Junior neberera mu byange sister Junior nesonyiwa abantu okuva Isma we yafa. Netegeera nti enense tumalira mu bwereere. Isma yali ayogera. Isma teyalwalako nti oba alwadde ine yakeera n'ava ewuwe nga bw'ova ewaka nga talidda kyokka ng'ennyumba ye n'oluggi luggule ng'ogiraba bw'oti kuba yali atuuse ewaka. Naye Isma baamujja mu mmotoka nga bamusitudde kiro ssaawa nga 6 bamaze olwo okunoonyereza ne bamwebasa ku ttaka wali nga ndaba. Mu mutima gwange nga muyita Isma nga Isma tasobola kuzuukuka. Era gwe muludi gwe nasembayo okulaba Isma. Abasajja bakuba Isma amasasi mu busungu buli bwali busungu bajja n'obusungu nga bungi. Nenva ku nsi nenesonyiwa abantu nenva ku Uganda eno nali ndowooza Uganda ngimanyi naye nali sigimanyi. Isma yali ayogera ne speaker Anita Amongi direct. Isma yali mukwano gwa Jeno Muwozi. Va mu bino eby'omukwano twagenda mu Arua. Isma yali ku bana basimba layini okwaniriza Jeno. N'emmotoka ya Isma yalinako ebifaananyi by'emoke. Naye era abajja omutta ebyo byonna tebyabatiisa. Isma was highly connected. Ka Isma yali ayagalwa. Nzijukira meeting gye twasemba ogendamu ne Isma. Minister wa tourism ye yali atuyise awo ku Lenzoli Courts Mugala. Nga tuli muku twagala ku promotinga tourism. Nenga Isma wa ideas. Shono olwekyo teri lunaku. Era abantu bangamba Junior lwaki wakyusa content tokyalina analyzing eki mu Uganda nga bw'ogiraba. Nze natya bannange ekyamazima kiri nti natya. Nze natya nenesonyiwa ebintu bya politics. Gwenvuma obusiru Junior ni yatta Isma simanyi ate era nga tetulimanya. Eyatta Isma temuli mutegeera. Gwe bagayita aliiwo kati goloza operation ey'okutta Isma eyagikola mutono gye bali sibamanyi
naye nze bambi we mubanga mwagala okunzita mbegayiridde bambi nze sina buzibu nammwe mi Junior mbeera mugaboozi gange neeyita sister Junior sibalinaako buzibu nze kambabuulireko ekintu kimu siina buzibu na muntu mmwe mwenna ababbi ababba sente za gavumenti please mwongere okuzibba si zange after all bambi nze sibalinaako buzibu nze am not a hero nze Junior ndi coward kyekinyambye okubeerawo abatemu mwe bakiiraze nze sibiriimu era nammwe musobola okundaba nti bambi kano ka Junior kakuba mu pepe gwako kasajja kattu sibiriimu nze bintu ebirimu madda okufa nze ntya okufa ntya okufa kale wadde Junior neekaaliisa nenvumaavumayo wano ku bantu naye the fact is nze saagala kufa teri kirungi kiri mu ttaka kati bakazi bange mbalekeraano gomanyi gwe bwe kiruma ng'oli mu ttaka nga mukazi we bali eno bamulya bali eno bamulika buzi leka ffe twandibadde tufa naye bakazi baffe n'olaba mukwano gwo ng'ali ku kikazi kyo kisava ng'oli mu keesi ebyo nze byebintiisa okufa kulya mukazi wange buli wenkirowoozaamu nga nfudde nga mukazi wange bamuliko bamulya bannange teriyo byakuwummula mirembe mutuufu oyinza owulira ng'ofa nze ekiitiisa okufa kimu kulaba mukazi wange nga bamulya nga nvuddewo olaba kikwano kyo nga kimuli munda banaye munkwateko munsaasire Allah yatukola bubi mbusimanya anange okulya mukazi wo